yabaleko Evelyn. Kale se naje bako. Ngola yabalwadde. Nawe nawe. Kati nno twaweddeko nti mutabani wa Fred yatandiseewo akantu kwako okuyamba ku balwadde b'ensigo. Yatandise olwali lwakironshinze olunaku lwa World Kidney Day. Astandize n'abalwadde b'ensigo abatadde ku buntu obusinisi otandikirwako basics. Wano tweyamba tuli family era ng'oluusi mba nyina bye sirina bannange ne bampaako empiso ngezo goals bingi bye bampaya so nange nagambye engeri gye nfunamu ku maanyi nengenda nempakasa mu kipakasaawo nange kanshariiko nakatono nabo nange nagasseeko ku initiative ya Fred naye nga ze abantu bamukwatiddeko basobodde era tuli so grateful nti no project ye etandise ate egenda tambula bulungi mu linnya erya Yesu. Twebaza Katonda olw'abakunyaga byalese on board. Tusaba Katonda ayongere abantu abala on board because abantu bano beetaaga eddala obuyambi. Kituufu. Yeah. Ekirala Evelyn, omwana ono olowooza amagezi ago ag'okutandikawo akantu ng'ako gabeesingira wago mundabayo? Well, abadde atambula nange ku plants ez'enjawulo nga betuyitamu nga balwadde so olowooza n'afuna muli ekirowoozo n'abantu bamba n'ekirolusi mugamba no atugwandwa kuba nange nina bayambako nange nina okweyambako buli kimu wano kiba kya ssente nagamba nange I can do something because atubeeramu amanyi what happens amanyi betulakinga talina nnyo but it was like if I bwenfunayo at least eddoboozi nenjogera abantu bajja kumpuliriza kuba at least nkulina ng'olinga mulandira nze ndi muti kati nga tukola mpita ku mama wange ayina eddoboozi nange nenyongerako eddoboozi oli awo tusobola okuyambibwa. Tweyanziza nnyo sebo gyebaleko amanyako gwani nyagange kibumira yenwe era nga ndimwadde wansiku era nga bandabira banku ya dialysis Ekiludu ng'owalaba n'obulwadde n'obulwadde ndabe nabo kati nno kyembale njagala omumanya nti initiative ya mutabani wa Evelyn ogirabyemu makulu ki era ekuyambye etya egenda kukuyamba etya mu maaso? oyinza okunyambira mu maaso weewana amakulu ge nagirabyemu nagenda sooka n'okumwebaza bambi yeebale nnyo yeebalire ddala amakulu ge ngirabyemu waliwo ebintu bye tulaakinga oluusi nga tolinamu kasente ate oluusi ng'otya okwogera ne mulwadde munno ng'otya okukimwatulira kakati nga goozi lasita mpiso kati initiative ya Fred yatuyambidde wawange batuguliddeyo empiso kati nga zitukozesezza leero oluusi oba tolinamu zikuleeta aba asobola okuwaayo awo etuyambidde. Kirungi nnyo okuwulira kale weebale nnyo taase obukuluma olunuma naye bujja kuwona tukkiriza Katonda. Olwaleero nga tuserebuleetinga olunaku lw'abantu abalina obulwadde bw'olumu baka kibona ebyezi n'abantu abali mu kuyiga kyoli mu kampani. Njagala bagume tebali bokka ekyo kisookera ddala obulamu bwakusoomooza we tuyitamu naye bagume bekwase nnyo Katonda nanze bwenkola tebekubagiza nnyo it's not the end of the world si enkomerero y'ensi olwo nasanga tebakola nakola niye yalwala nnyo naye nze mpayo nenkola naye njagala bazamma you can still live olwala nga webali ab'emitima nga webali abasirimu nga webali naffe tusobola okubeerawo oma bakuwadde ekisango okyasobola okutambula n'emirira erwaneko kubanga teri agenda kulwanidde
tukulabye olwaleero ng'osaze ogendeko n'okiruddera mbiri ku balwadde banne mutabani wange yakikoze nze kyenakola nakikola ku Christmas. Mutabani wange yagadde okustandinga n'abalwadde b'ensigo kubanga tubeeramu amanyi gye tulakinga era nga bamu balabye bwe bagambye tulakinga basics mu unity yaffe. Tulakinga ebintu nga goozi, transport. Oluusi bannaffe tebajja nakukola tebalina transport, najja nga talina kyakulya. So omuntu ampa 5,000 tulowooza muno wadde Evelyn yekka oba wadde abantu bangi kubanga sijjanzekka. Omuntu tasobola kuntikiramu wadde nga basina transport nesikola ki nesimuwa ate kati bo balaba nze nfuluma nenkola ku kipakasa nemupa ku ssente. So newe ndi public figure abantu mbanguyira naye abantu sikyangu kweyabiza naye buli muntu ntuukikako kubanga mulimu unity, mulimu abagagga, mulimu buli muntu alina ebizibu bye mu status ye. Ne kati yenze muntu atuukirirwa buli muntu, omugagga, omwavu, omuto, omukulu, okitegeera. So kyekyo kati Fred abaddengawo ng'alaba bituyitamu n'alumirirwa wamu naffe n'agamba naye ajja kubako kyakolako ki ku World Kidney Day era nga bw'olabye ewaddeyo ku ssente bo ne basalawo ziteeka mu nsako yaabwe kubanga waliwo ebintu ebigwawo suddenly bannaffe bisaba bakutuka bafa. Ssente zimu bazikozesezza ne bagulako ebintu bakozesezza nga goozi, mpiso nga era byebagambye naye nga twebaza Katonda nti kyakikoledde nekikikola nekikimala. Wawulira otya nga mutabani wo tudde ku makya n'aleeta idea kubanga naawe oli obulungi byamu? Nasanyuka nnyo naye mumanyi nti wa mutima mulungi namuwa obuwi go ahead naye nange nenkwata ku zange nemuteerako mu initiative ye. N'abantu abaze bamuyambako bandi nebanyumya waliwo abantu abazze nebatongerezaako netulaba nti ekintu kigejja kuba kale tumanyi ekintu kigenda kubeera kitono nekintu kyatuse nekigejja abantu batuyambyeko. Eno ogijjala era ani akufandinga kuba tulaba nti okoze ku bantu bangi ekibugu bw'olangi? Initially idea nagifuna kuba mama wange mulwadde wa nsigo nga omulaba era ngenze nga ngenda naye ku dialysis ndaba abalwadde abalala ndaba kye bayitamu era muntu yonna newoba ggwe olaba obulwadde bwe bayitamu n'obulumi bwe bayitamu era kikwatako oba n'amagezi osobola olowooza n'ogamba njiyiza nkyokukola ki okubayamba. So nange kuna season nengamba kansinziriraawo mbeeko kyemba nga alina eddoboozi so he added a voice of mine tugamba katugambeko abasobola otuyambako bogera baze batuyambako. Akasente okajjawa? Sente sigamba nti nina sente nyingi eziri awo. Abantu waliwo lives twakola wano eno mimi yayimba abantu batusolerako ku ssente nzize mpisamu bu videos obw'enjawulo nasolerako ku ssente nasonderawo akatonotono akatono ketufunyeewo netukabatwalira ate n'okuyamba tekuli ku kya ssente kyokka. Fred azayamba abantu mu ward sinti no ssente zokka zebabeera beetaaga oluusi olina ejja nga zeeka talina muyambako musitwidako masuuka tasobola kwala buliri tasobola kweweereza mazzi kubanga oli ku kyuma tasobola kuvaako ogende yadde onywa amazzi abayamba indatwe oli agala kudda ku ward kitegeera kubanga fenafena ab'ensigo batukolerako wamu baggwane noba nga oli private noba nga oli mu lukale mwina abayita mu unity eyo so omuntu ayinza kubaddayo agamba kamusirireko. Ekintu kino Fred okirabawa mu maaso era n'ekirala olina bw'osanzeyo abali obubi okusinga ku mmanyi? Abantu bangi abali obubi era abeetaaga obuyambi ddala kuba ebyetagisa ku dialysis bingi. Beetaaga ebintu nga goozi, beetaaga ebintu nga empiso, beetaaga ebintu nga butubo kati bakataka spirosin. Olumu omuntu afuna infection nga yeetaaga oba gentomycin oba panado w'amazzi ge bakozesa. So beetaaga ebintu bingi. Actually nsaba oba waliyo companies zikola campaigns ez'enjawulo eziyamba abantu kuba
obulwadde bw'ensigo mu Uganda bugazi nnyo nnyo, abantu gye bali mu bukyalo nga balooza ddogo nti bamulogo baki n'ozimba nalooza bamuloza eki, naye nga bulwadde bwa nsigo ate nga bo tebakimanyi nti bulwadde bwa nsigo. Nze sirina kyamaanyi kye nina okujjako okwogera obwogezi. Kampuni eziri eyo waliwo kampuni nene nga MTN zikola runs ez'enjawulo kuba HIV kuba kansa, bakola runs bakola ebintu ebyenjawulo okuyambako kwabo abantu. Tubasaba kampuni ezo kuba ffe tetulina funds zikola projects nene, naffe twagala okukola projects enene naye ogenda osanga ng'obusobozi bw'oyina tebukusobosezza kupushinga kintu wala. Tubasaba kampuni ezo batukwatireko tubakolere oba tukoleyo project ey'okuyamba bano abalwadde b'ensigo. Tusobola bakolera nga awareness project and fundraising, netubasondera sente ate nga tukola awareness mu bantu, tukola awareness mu bantu kuba obulwadde gye buli bungi ne mu byalo eyo ate abantu tebasobola kukola dialysis kujja mu kibuga kuba oyinza osanga plant za dialysis ziriwo nga bbiri nga nnya ate nga zona ziri mu central. Kati omuntu ava e Busia, omuntu ava e Mbarara, omuntu ava e Ggulu, omuntu ava kiba kimukaluubiriza okujja okukola dialysis. So tubasaba kampuni enayina sekinoomu omuntu enayina obusobozi ajja tukwatireko tukole awareness project eno ne fundraising, tusobole okweraisinga abantu sente, tusobole okugenda mu churches, tusobole okugenda mu masomero nga bategeka zi runs okuddukira abalwadde, nga bategeka emipiira n'abasambira abalwadde, nga bategeka bintu bijje bategeka. Tusobola ne dance battles, tusobola okukozesa platform nga dance battles, tusobola okukozesa ne tuyiya ekintu nga tukikolera bano abalwadde b'ensigo nga funds ezivaamu zibayambako okufuna basics, funds ezivaamu zibayamba kuba waliwo ababeerawo ebizibu bye bafuna, osobola obbaawo kakakisa ne kabomoka nga weetaaga emitwalo 5 ate nga olina osasula emitwalo 6 egya dialysis, olina okugula eddagala lya mitwalo 2, olina transport, olina okulya. So bintu bingi abalwadde bano bye beetaaga ate iffe nga ffe nga bwe tulize nga nze nga wendi I have a big dream for them, naye sina wentandikira bayamba kuba sina busobozi financially ate sina busobozi sina busobozi sina sente zibayamba, naye nga just na ddoboozi kwogera na ideas nti tubayambe tutya. So oba oliyo ng'olaba oba okolamu MTN, oba okolamu Airtel, oba okolamu USAID, companies enene ezo, oba oli mu government, oba oli opposition na national parties, tusobola okutuyambako ne tukola campaign eyamba bano abalwadde b'ensigo ne tubakolera ekintu eky'amaanyi nga kibayamba okufuna sente. Actually annually kubanza aide gye nalina kufuna nagategeke oba annual dance battle eri mu interschools, amasomero gano gatuyambe tukunganya sente zidde mu balwadde b'ensigo. So agasobola otusupporting nga tupushing eno project osobola obuyambi bwokuba tetulina financial stability kuba naffe tuli mu kustrugglinga nga bo bali mu kustrugglinga. Omuntu ajagamba olunaku luno bulijjo lukuziba kuba abasinga babadde tebakimanyi olunaku nti oba toli mulwadde tosobola following ebintu ebimu nga naffe tugenda tubitegeera nawali we nalwalira nga simanyi nti obulwadde bwebuti gye buli tegasobola okubeerawo nga sizza mu byuma nga bwendi naye kati mbimanyi kyobola tutega awareness campaigns era nange nasooka okukola nalooza babandoze nazimba nengamba what's this kakati kyembadde nsaba gavumenti etuyambe nga ffe abalwadde tusaba ekisookera ddala dialysis plants eziteeke buli wamu kubanga abalwadde beewongedde obungi. Nsaba baba basobola omusolo gw'ekitanda bagugjewo kubanga omulwadde nabatakola. Most of the people abalwadde ba head of the house osanga nga omwami ono ye mulwadde alina okuswala amaka ge, balina okulya ewaka, baana balina okugenda ku ssomero, alina okunoonya sente za treatment. Whereby dialysis ebiseera ebisinga tukola emirundi 2 oba 3 a week. Okitegeera omuntu ono alina onoonya transport amuleeta buli kimu ng'olaba kimutunuulidde. At least bajjewo omusolo gw'ekitanda tusasulenga eddagala lyaffe oba bakendezeeko kubanga kitunyiganya era abalwadde b'ensigo bangambye nkyogere mwenfuna omukisa era omukisa nga mwengufunye nkyogedde. tusinga okuddamu eno balaba n'omwaka ogujja nga tukola kyekimu tuza mwaka gwonna tubadde nga tukikola lwakuba kati leero wakirinidde tukikoze nga mwenna mulaba
naye nga tuze tukikola twatwaga tubeere launch ya campaigns nga zaffe lwakuba abalwadde basizeewo nti sente bazize muki bwetubeera mu ddwaliro eyo tufuuka family ati naye family yange endala si gisagaagala muno nze kanze ayambako sirina tweyamba nange ekiro bampadde gaaki plasita nawadde sirina kitegedde so bibaawo obeera nawe olusi olina kino naye bano ne bakuyambako nawe noyambako that's the way to go ngera ensi yonna weetambula nti byakuyambagana basobola ofuna emergencies kubanga nze ate bemasobola ofuna omukisa nenfuluma nenkola ekipakasi ate abalala tebagufuna olwensigo weegongobazza ngaoli yandimala tosobola namutegeera ate nze katonda kyonna nakintuusaako so byonna tebaza katonda oli bwavayo n'agamba fredi olina kwobala mu kino ekintu kyewatandise oyinza mugamba ki kembala kosikalaba oba kivuddemu yenga omuntu talina kyatafuna ebyo yabifuna kivudde mu bulumi bwe nnina